yagenda beera omugenyi omukulu ku lunaku okumanya ebisinga okubira coach ali Henry yalina ebisingawo. Tiimu zigenda kuba ziyingira mu kisaawe, nengira balefani bakulembeddemu okuba etiimu y'ekyagwe mu ngalo ekulembedde kapiteeni Julius yeenaalisa ekikombe ky'Kyagwe. Ekiseera kino nnengera chairman w'abantu b'Eggoma, team manager balambula ennyiriri z'abasambi. Twagala bagamba mugenda okulaba omupiira ogutabangawo. Omupiira ogutabangawo olunaku olwaleero yomu wonna waali Daira nakutekako ekigere ne gujja nga gutambula abadde anoonya jazzi namba museve musanvu atolo naye tamufunye ne bagukonamu abasipulina ne bagulina abasingo ensingo yerina ekiwanja wana eno ku 18 yard box ne baguwa jazzi namba 5 wano ne bamukonamu referi n'agamba wabaddewo okuzanyisa ettima yesu St. Eliza's School of Nursing in Mukono, St. Mary's College Lukazi, Sigodi, Nafiante Misinde, Godi na Kurukuta, Natumia Mwavu, Anonya Martino na Kusako Kupe, Mugaseka Chuadele Kuchani kwa Kujaleka, Martini, Ragiza Kuyingira, Abade Jomo Kulumu Piro no Martina Toyo, yes, Naema Nanga Kinesaja, yes. Okay. Mukanda kabifaananyi ebere dakika yesu alina gutandika refari agonyeka akawunga gokusaini yabanafu abasinga babano waneno batandikidde namukuceceramu wano kugolo omupiira negugenda bugenzi wabweru bukakula yusufu agutandise mpola wano agezako sabokera mukwana yusufu nakyusa omuntu fred atuhera masikane g'ekisaawe agusekinze wano agezako okunoonya ne matino nagucuninga wasi kakati wano masika g'ekisaawe ageni kapiteeni Katoyo Julius n'agutandika agusetinze mu maaso guganya okutuuka fred atuhera ageni n'agukakanya n'akyusa omuntu ekyo nakirabiddewo nga tekijja kunoga Singo ndategeeza okubanga ekirekanya bakudifendize bulungi abasingo asindise muwanvu ameruganda okutuuka Kyagwe ne controlinga Bukwana Yusufu n'agusamba bulungi babadde banoonya ndi atwawo Martini ne bagusetinga Feda Twera ebuganda okunoga tazanya bulungi Feda Twawa gujja waneno wuno Kato Julius yaaya wuno omusajja agezaako omukunjakunja wano ne basala omuntu esingo yerina ekiwanja babano abasingo nakyanga amagulu emubiri 3 azanye bulungi difenda wuno jazi namba 17 natekako ekigere kati Mawanda aleesa omupiira gwamubire kali kyeruddeko wano
musanyufu olwaleero kubanga tubadde n'omupiira gwaffe ogw'essaza Kyaggwe ng'ezannya ne Ssingo. Omupiira tuguwangudde, emikisa gibuzeemu katono, naye kikulu wiini eba wiini, tuwangudde ate nga mumanyi mulundi guli kya Ssingo yatujooga naye olwaleero etuuliddemu omuseera. So njagala nnyo okwebaza abazannyi, bakooki ne bonna abateesiteesi, enteekateeka ebadde nnungi nnyo. Njagala kubiriza bannakyaggwe twongere okuwagira ttiimu yaffe n'okugisakirira egende mu maaso kubanga Kyaggwe ye yaffe. Ate nsaba Katonda atuteekerewo ekisa nga ku Sande nga bagenda e Ssingo, ate Mukama akole ebyekisa. Tukkiriza nti Mukama atuusiza wano asobola n'okutuwanguza ekikopo ky'amasaza omulundi guno bannakyaggwe tufune ku ssanyu. Kwe kusaba kwaffe twegayira Katonda akitukolere. Njagala otwala omukisa guno okwebaza Mukama Katonda asobodde okutuwa obuwanguzi ku ttiimu ya Ssingo yatujooga mu kibinja emirundi ebiri. Ssanyu lya maanyi eri bannakyaggwe baffe ng'abateddesi abazannyi baffe nti nno tusobodde okufuna obuwanguzi awaka tugenda okuzimbira ate ng'ekisekendereeki. Ndowooza abawagizi basinze okutuyamba okuwagula omupiira guno oba abawagizi batuwadde babadde basatu 12 eri ttiimu yange ya Kyaggwe, naye tekinnaba kuggwa. Njagala obbakowoola bajje batubeererewo, abavugirizi beeyongere tugende Ssingo, kiggweera Ssingo basobole okukakaza. Era tubategeeza ati tugenda okukwata Ssaabasajja Kabaka ennamboole batuwangula amasaza gano. Era tukubye Ssingo goolo emu ku 0, ekitegeeza nti abaana baffe bongedde okuguma era tuli banywevu. So njagala okubazaamu amaanyi bannakyaggwe, ongeremu amaanyi nga 29 tugenda Ssingo. Twagala kabonero kamu bwe kati naye tujjagi bwe tufunira busatu tusobole okufuna obubonero 6 tweyongereyo okuwangula. Ssaabasajja Kabaka bawangaale. Erinaleeta ekikopo lijja mpola mpola. Bano abaana be twafunye bamuyuzi tasuba be twayongedde mu ttiimu tulinda kikopo. Njagala kubagumya ensolo ku kizigo kweri. Singa eno etujooze nnyo naye badde tesobola tulumbakana mu kibira. Tugenda girumba ewaayo tugikose. Buli kimu kyonna tukirina. Pira tujja kusambisa amaanyi, tukusambisa amagezi, nekinaba kineetaaga ssente. Abazannyi bali mu mbeera nnungi, balya bulungi, bava wano bagenda kati kuwugamu. Olaba nga babeera mu mbeera ennungi na kusitula buzito, twagala kikopo. Mpulira bulungi nnyo okubeera man of the match. Kimpa amaanyi ng'omusambi okukola nnyo. Sina bingi bya kwogera. Abawagizi baffe basuubiza kino. Kuno twaze kuno twagala kikopo. Mu ngeri yonna. Kyaggwe kuno tutwala kikopo.